nandaba ate naye yali kubibwa gita n'asiima n'agamba Magi badde njagala tukole music naawe era kugera briefly bwe namugamba nti nze mandinga erike ennyo ebintu bya music byantama n'agamba badde nsaba mumpeeyo chance bwe nakkiriza okukolagana naye tetufuuka bamengokabibwa Kayiga Charles omwami oyo waliwo Fred Nalunga naye alikuwa netuyimba oluyimba lwanakuba omukazi olwavuka ekizibu ery'eggwanga Uganda twasooka ne tuluyimba nga lugamba nti mu kibuga ky'ekawala mulabiseeyo nabye omukazi abantu ne balaba nga tulinga abakubira kyaki n'akalambo naye nga bwali creative n'agamba tugende tulukyuse nti mu ggwanga lya Uganda tugaziye boundaries tulina okukifuuka nti kibuga ky'ekawala. So that's why Pastor Iga wetwayimba oluyimba mu ggwanga lya Uganda naye yagoowinga international kubanga buli wamu wonna mu nsi zonna tewali atamanyi Pastor Iga abizaayo ekyo akitegeera yakyogerenganeza abantu. Tukoze ebintu bingi naye kyensinga omumanyako mukwano gwange ayagala nnyo music obulamu bwe music abantu benayogeddeko nabo abasinga ababadde ku lusegere bangambye yafudde n'ekitala emitwetwe ekyo kirina message kyekitegeeza ayagala nnyo music yangamba nti nze siri munyiwa mulinge sigenda mubala music bwe bulamu bwange. So kati ebbanga linamala ne Pastor Iga tukoze ebintu twakola ebintu bingi naye era kyensinga omusiimako kyensirifa seyalidde yandaba mu trust nga nkyali teenager ebiseera ebyo naye emyaka 19 naye nandaba mu trust nandabamu obuvumu nandabamu omukono ogulagula abantu nandaba nga sinaba nakukyerabamu nangamba Magi kino osobola okukikola Katonda alina abantu eyateeka mu mikono gyo njagala oyimirire ne mugamba nasibisobola nangamba nzengera kuyimirira naawe Pastor Iga yeyanzimba okufuuka kyonna kyenafuuka mu ggwanga era ekyo ndifasi kyerabidde ebinyabe kukubirizaamu. So kaakati mbadde nina ekintu kyenjagala okuyisa eri eggwanga ngenda brief kati njagala kutuuka ku nsonga nenjagala oyisaawo before bisinga songa ekintu kyenjagala oyisaawo nakomawo mawulira bwebbanga linamala naye n'obuzibu bwe twafuna naye nabwo bwasasamazanya eggwanga kubanga twali twakwatagana nnyo twakola ebintu bingi nnyo omwali Revival Band omwali ABS Television kuba twagitandikira ka laptop nga nze nteekayo ebyo ne music biki byonna n'eddoboozi eryo lyemuwulire ligamba oli mukulaba television ABS ebimuuzi eddoboozi lyamagimana byomukazi netukola essomero baliyita Knowledge Center High School kusanyusa abantu mu music alina okugatta abantu mu laavu. So bwe nakomawo ng'ebizibu ebyo byonna bimaze okugwawo ne mugamba abadde nsaba twogere nze bennyini nesitula nenzira ne mugamba bwekyangamba wano otambudde mpise mu bantu abasinga obungi nemereddwa okusanga omuntu akufaanana. Ne mugamba abadde nkusaba ne mugamba ebintu bingi bye tukoze nga tuli ffenna wano Musumba maze kuva mu kifo kino nentegeera nti ebintu bino bibadde biruma eggwanga. Banayi kyenjagala mbategeeze kasita olaba empalana nga nnyingi ng'abantu bakusongamu ebyo bagamba oyo simanya mufere ng'omanya oli ku kituufu era nga kasita olaba nga it is too much just continue n'olugendo olwo nga bwogenda kubanga ebisinga biba byagala kujja ku mulamwa ebyo bye mulaba abasituse nga bagezaako okumussa wansi yadde takyasobola kwerwanako mumanye nti kati okufa kwe kulina bwe kugenda okugolokosa genda okavugira ekizibu mu ggwanga ekalagayogenda. So kati namusaba ne mugamba Musumba mbadde nsaba tuddemu tukwatagane ekintu kino tukitwale mu maaso kuba kibuusa ekizibu eri eggwanga era tulina ebintu bye twateesa nze ngenjagala okusaba mpiseewo essaawa eno nga
nganira ku mavivi gange ategeera muyangweho. Musumba mukwano gwange wansanga nonjagala netukolagana netukola ebintu bingi naye okwawukana kwaffe kyaleeta obuzibu mu ggwanga nekisasamaza kubanga twasoowagana netwanyisiganya ebigambo bingi netutandika okwewanisa Tokwatambina era nga bwe nalina kusaba nekusaba twetondera kuba ebintu byetwakola byakusa emitima gy'abantu bingi okusookera ddala kuzibenyebibamubuukira byamenyamenya mentali nemanga sikyategeera nga ngenda kugwaddalu kubanga njaganyawukana nekwanekinsaba nga nfukamire ku mabibi gange Musumba nze naawe essaawa eno neetonda eri eggwanga Uganda. Bannange mbeetondera kubanga ebintu bye twakola mwali temusuubira tusobola okubiraba kubanga twamala ebbanga nga tukwatagana bulungi. Twali tulina kikola naye ng'akyali mulamu nga twakiteesaako naye n'abeera bize. Naye nze naye nga tufukamidde wano nsooka okwetondera ekkanisa eya Revival Church nga ndi omu ne Musumba Leader. Banaye mutusonyiwe okuba nti twatuka okweweebula okutuukaawo ekintu ekyabamenya emitima mwayimiriddawo nnyo ku lwaffe. Mbasaba mutusaasire mutusonyiwe nze omu ne Musumba Leader banaye ekintu kyatwabalakasi temwali musuubira. Ekyokubiri neetonda eri families family ya Musumba Leader ne family ya Mangi Kayima sikikolakako mu tivi yonna. Neetonda abazadde bange ebintu bye mwalaba bwebwabatuusa wonna tubadde basaba beetondere era nga nfukamidde ku mavivi gange mu ggwanga Uganda lyonna abasalira Musumba Leader omusango abasalira Mangi Kayima omusango nfukamidde essaawa eno najatula n'akamwa kange nti mukwano gwange okwano lwayo sikulinamu buzibu okuva mu ntobala mutima gwange sikulinamu buzibu. Musumba Leader tuli bantu tusobya nakusobya nange wansobya naye twalina okwetondera eggwanga nekitasobola tuukirira Mukama akututte naye mbadde nsaba sikulinamu buzibu okuva n'olwaleero era ebintu byosinga okwagala bimanyi music era nga nyimiridde nga ne Revival Band emabega wange. Musumba Leader nkukakasa endongo egenda kuvuga. Nkukakasa endongo egenda kuvuga. I'm so sorry I disappointed you. Nkusaba onsonyiwe era nkimanyi kyekola essaawa zino you are smiling. Music ajja kuvuga. Ekigambo kya Katonda kigenda kuwulugumya eggwanga Uganda. Asigala kikubira enduulu ez'amaanyi. Kimanyi kyendi oggwanga Wasimba Jjengo Andrew agenda okuvuga ekizibu ery'eggwanga Uganda n'ensi yonna. Neeyama okulwana n'okukolagana wamu n'akakiiko okulaba nga tuzzaawo ebintu bye twafiirwa. Wasookera ddala ku ssomero lya Knowledge Center High School. Musumba Leader ekyogenda kuba n'essomero likomewo mu kifo kino. Neeyama okuba nti buli kimu ky'osinga okwagala pasita sigenda kudisappointinga naye nkusaba onsonyiwe oleke tuddewo tufuuke ekizibu ery'eggwanga Uganda n'ebikaali. Haleluya! Mwebale nnyo. Kakati twamukoledde oluyimba olwenjaga tukibende Revival Band.
ibadilike. Lengo la kuchanganya programu ya kupewa kintu ky'eddagisa yonna. But I thank God that He is here. So it's again to allow me, she's my fellow woman. Charlie would shout for the door, but I just request forgiveness. Yes, you give them a chance to celebrate and to work one with them. So kusawaelewa mani is smiling. Aisha spina kuzibu kwa kutoa mtima wani na kwa I remember very well how much I was in high school. Aisha siku linapokuzibu sababu kama akiyambe adeo azeo collection yaliyo wakati wa kwa wale tukajana sababu angole dolimba Bayeta Umurulo Legacy, yes. Legacy. Bali kujukira ko kibogenze kimanyi bwe tulina nga tumudedicating ajali okulaga chichale se mugwanga. Nsaba owuliriza ebigambo, it's a danceable tune. Njagala katujewo whatever is going on between us, like right now, tumala bamwenamwena down to celebrate here. Hallelujah! Are you ready to celebrate? Okay. Allez,
Tumayiga tweko kandi ejja kuyimba mu linnya lya Yesu. Okay, nakati n'ekirala nayimbye ne muwala wange Shakira akayimba ng'akaweereza kitaawe Musumba ali kusaba Shakira ojje. Hallelujah.